Tuli mu kusiibula mukwano gw'abangi era nga muganda waffe omukulu Honorable Muhammad Segirinya olunaku olwaleero wano ku bijja bya bajjajjabe e Masaka Kaddugala naye munnange Mathias Mpuuga Nsamba akoze olumba olulwe ne state ne naffe ne National Platform tuli ku lumbe lwaffe kwegamba Mpuuga yabwereddwa omusimbi mungi ogwa state okuziika Honorable Segirinya naye mukwano gwange muganda wange bannakaddugala bamanyi tuli mulumbe mama Baba Itungo Kyagulanyi naye azze bambi okwerekerawo mukwano gw'abangi Honorable Muhammad Segirinya ate nga si Honorable yekka abantu bangi mutulaba wano omukyala Betty Namboze bakireke atuuka ekisooto kyo kyamaanyi Mama Betty Namboze bakireke amaze okubanga atuuka ababaka ba parliament bayitirivu ono oli kwegamba twongera bajjukiza n'obategeeza nti olunaku olwaleero tusiibula maama mu kitiibwa ekyenjawulo. Maama Honorable Betty Namboze bakireke atuuse akakuba ko katonye naye tetulina kyakkola. Segirinya abadde musajja wa mukisa, musajja mulungi era musajja ayagala nnyo eggwanga lye. Banange twebaza Katonda olw'obulamu bwamutwaziseemu ne byamusobozesezza okukola. Banange tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Mwebale nnyo ddala. Abantu bangi, abantu namungi w'omuntu muyitirivu nnyo azze wano mu maka ga Maama Segirinya Muhammad okumuziika ate mu kitiibwa ekigwanidde. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. We are sorry internet etusumbwamu naye nga tutambulira awo tuli mu kwerekera okuziika kwa maama Betty Namboze bakireke amaze okuba nga atuuka mu kitiibwa ekyenjawulo n'abagenyi abalala ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okutuuka. Bannange baganda bange akakuba kakubako katonyedde ddala abantu bakyagenda mu maaso n'okujja mu bungi obw'enjawulo okubaawo nga tuwerekera Segirinya mu kitiibwa. Yes, oyo bamuyise omukulu w'e Kalungu we bamuyitaani maama Hawa babewawo Ebigabo byange bigenda kuba bitono nnyo. Gyenaganya okuwenda abufuzi twalina gye twayise wano kusaba. Segirinya abali wano mwefuula bamwagala. Naye ogeza okulaba nga beesimbyewo batalidde ebipande. Naye abannange ebyobufuzi nga bizibu. Nga n'omuntu tanaba kuggwerayo naye nga ebipande biri kubakufuulirasi. Bannange People power. Our power. People power. Our power. People power. Yakati tusidi ntono nnyo sigino z'emizindalo zikulabula abantu abali wano niyitega okagamba katonotono mpozi ne bannamawulire basaba nese kusaba yenna abantu bangi batudde mabegaawo baagala kubeera oyo sewungu naye alemedde ka Yesu niwe no ttiimu Masicho mukakane kuba musime program ya kugenda maaso basaba bannamawulire funde mu katono
mukola congestion. Mr. President, family ya Segirenyeno baddewo nnyo omwana waabwe bagadde ekibiina kya National Unity Platform batiisibwa naye basazeewo ne bayingira ku mazima nti Segirenya yali wa kibiina kya National Unity Platform. So mukikubira engalo basebo family egambye nti nedda Segirenya abadde wa pulezidenti waffe Kyagulanyi era y'ensonga lwaki tuli wano. Abantu abo tebaayagala Segirenya mu bulamu bwe, tebamwagala era ne bamutuusako byonna mubimanyi. Kibadde kikwasa ensonyi okubalaba nga olunaku lwaleero ate bamwagala. Ekibuuzo kibadde nti bamwagaza ki olunaku lwaleero ntuzi. Mu kaseera kano mukkirize bite kujja olwa famire abeerenga atuusa obubaka obwa famire okukulubaga n'okuwerekeraho n'abasegereza. Hola, hola, que podría decirle que fue cáncer. Ani? Ani? Ndowooza nti ne wano ewaffe obugenda okubeera kyokka neewuunyiza ekitutuuse naye sikyewuunya muto wange yava musajja mulwanyi kitaffe yali musajja mulwanyi era musirikale era ebigambo bya Segirinnya yagamba nti omulambo gwange gujja batawaanya nnyo era nze olwaliro mukulu w'ekirabe twabadde tuli bulungi nga buli muntu ayogera bulungi naye era akagambo esasage gye kavudde ekiro sikwali n'omu yategedde. N'olwekyo mu byonna mulina ssenga waffe Mandwa Mabega ekyamazima twevuma olunaku Segirinnya byalowooza genda mu paliyamenti oba singa nsigala mu bakansala singa osanga tulina. N'olwekyo twebaza ekibiina kya NUP kiyambye senga yebaza
nebaza abantu mwenna mukazi we maama abaana be Kasagga Robert n'abalala mwebale nnyo mwebale ddala twebaza abantu b'e Kawempe ekyamazima Ssegirinnya fe tubadde ssebo nsembyayo bakungubazi abali wano Ssegirinnya abadde muvubuka muto era ekyamazima afudde emyaka 37 mu myaka egyo mumanyi ebikolebwamu abaana tusaba bayambi fundikira ebigambo byange beebaza kera pulezidenti n'abamu ku bakwetolodde tebayogera bulungi omuntu waffe yeekoze yategeeza nti alina obubaka bwayagala okuwa omukungubaga kuno era sisita we babeera naye Netherland ayagala mututeerako mugumikirize obubaka buno sebo genda mu maaso tukule otusonyiwemu kaganya okubeera nga kavaayo bulungi naye nga Ssegirinnya abadde n'abantu be bawangala nabo naddala baganda ababadde bamanyi ebimukwatako ennyo naddala wakati we ne pulezidenti we Kyagulanyi Ssentamu Robert omwaka obwo yategeeza nga tuli ekavule nti ajja kubeera nga abuwa olunaku olwaleero kyannaku nnyo nti odi egaanye okuvaayo naye tumutegeezezza abeere nga aweereza odio insha Allah mu kaseera kano mukkirize mu ngeri y'okulokola obudde mpite abadde mukama wa Ssegirinnya mu palamenti ya Uganda mu kakiiko ke tuyita Buganda Parliamentary Caucus Bana mukakanya amaloboozi tusobola omuwulira bulungi kwali
Gracias.